mbadde mbasaba guno omuze gw'okudda ku nnyimba ez'abantu mutandika okukwata abantu ebifaananyi mutandika okukwata abantu ebifaananyi bwe muti nga bafiiriddwa. It is not good. Okitegeera ffenna tukimanyi nti omuntu bw'afiirwa aba mu bulumi. Okitegeera olaba si ffe tufiiriddwa tuli ku internet naye obulumi bututta. Mulekerawo okukwata abafiirwa bennyini ne mubateeka mu kamera. Mulina engeri gye mutyoboolamu abantu okunakunonako kutyoboola. It is not good even if you're looking for news. Omuntu aba n'obulumi obumumala ng'eminyira gimuyitamu buli kimu yenna ali awo asobeddwa azimbagatanye face then nga gw'okwata mutegeeza ki bana okufiirwa si TikTok show bannange si content. Tutandika okuwa ekitiibwa ennyimba z'abantu. Otherwise abantu bajja kutandika okufiirwa bateekewo abantu ababeera n'embooko okwata omuntu video bakuwanyonyonyula emiggo gwe wennyini gwe babateeka mu kamera. Mulekerawo okumanyiira abantu. Nabyobe nga omubiri gwa omugenzi Olivia Olisha gutosebwa ku kanisa okumusabira. Bannange maama obulumi bwalimu kisinga okunyiga omuzadde kufiirwa mwana we n'amuzikako ng'omwana we afiiridde maanyi ng'akyali muto naye nga bebiri esaidi. If you don't stay. Mama. Oh, mama. Mama, mama. Let me do.